mwe baana mwesi mu bubi naye yeno kapo yaba serebu yokka eri loko banange kapo eno eri loko azini loko ye kapo yokka abali famous nga bali loko oba muntegera bulungi azini nga ebintu bye bekola byaba loko naye mweno video kate nekulemu omuntu naye mulaba Sekajja engeri gyayambaddemu ng'ali ku biishi ate ne mulabako ku Chosen Becky naye mwe baana mmwe Chosen Becky yafuna ku sitooko nkadde mweno kapo bannange ensanyusa ennyumira naye bannange waliwo oluusi ebintabukako nange ne ŋŋamba kanjigeyeeko mwe bano abantu bali loko azini loko omanyi obwa serebu bulinga obwatomera obutomezi Chosen Becky yali tabwetegekedde sibalimba Chosen Becky kirabika mpaka nakati tanategeera nti yafuuka serebu ye serebu yekkaali loko panange mwe Chosen Becky tategeeranga nti naali serebu oba bannange ali kuladdi atitegeere buli kyalunaku lumu Chosen Becky notegeera nti nofuuse serebu amanyabo yola bannange abantu kye bakola Sekajja bagenda out era nakulegulo twalabe bamukoledde surprise birthday naye comment section bagamba bali loko simanyi omusajja ne wayambala tanyuma simanyi yenaalinga zonto kwegamba buli kimu bakimwogeredde simanyi buli kimu bakakakikake era omukazi ya bingi nnyo bebogeredde Sekajja si yalina ebizibu nti omwana we abadde wano ng'ajaguza birthday party naye teyasobola n'okubanga mupostinga byonna kati bipayirinze bwe kiti tebalina kye batamulangidde naye bagamba mbu byonna Chosen Becky mbu byakola agezaako okubanga alumya dictator Amir naye nno Amir ng'ali bibi bantu bange bali mu kunyumirwa era obulamu bwabwe butambula bulungi nga bwe babubala naye ffe tubaawo munange okuba nga tugabatuusaako era gonna okuba nga tugabawa nga we gatambula wetuvuddewo tugende ku ntalo ezigenda mu maaso ono agambye nti ye tamanyi sayidi entuufu ey'okugendako naye n'agamba nti Black Sugar ne entalo waliwo olukutalo lwa Black Sugar ne twalabye simanyi oba meyani naye abiyingiddemu buliko n'alongo kituni kwegamba sayidi zifuuse sayidi naye ono yagambye nti waliwo eyalugwamu naye eripa ku lutalo kakati mbobo balina sayidi gye balina okuba nga ate bawagira sayidi kyeno mmwe kakati bulijjo tubadde tubagamba nti tiimu ki gye tugenda ogendako Black Sugar oba Zubeida olw'okuba nti Black Sugar wayingira mu lutalo lwaffe n'oluyingira wakati ng'ate ffe twali tulina okulumaliriza ne Zubeida tuli tiimu gwe katumalirize olulwo okategedde akantu ako mmwe temumanyi kyekitegeeza muntu kubeera ng'oli mukwano gwa muntu omuntu n'atuuka ku extent nga omuyita na maama n'akurecordinga buli kyoyogera n'atandika okifulumya ng'ekyokutiisa tisobola okuba mufunyemu obutakkaanya bw'obanga ddala Zubeida wali mukwano mulungi ekyakukwatisa audios wennaalongo kitone atandika oziterako abantu mwabadde mumanyi tugenda kujjonkera Black Sugar olw'okuba yajjamu olubuto yasoose okulujjamu temutuleetako kajanja si yasoose okujjamu olubuto okitegedde ekintu ekyo temugenda kunyigiriza bakazi bannammwe olw'okuba mulowooza olw'okuba musinga okwogera olw'okuba mulina platforms ennene kakati n'olwekyo bo bagenda kubeera eri basirikira eri Black Sugar tuli ku luddalo bangi mugjeemu embuto ate ekyokubiri Black Sugar kimanye mu mukwano gwali olina ne Zubeida gwali agulimu wekka bebe babagamba luli mugane muyita bamaama mulinga abatamanyi bamaama bamwe babazaala oli n'omuyita maama golowooza alina obuvunaanyizibwa obugenda okulabirira maama mumanyi kyekyetaagisa omuntu okubeera ng'omuyita maama kati mukazi wattu amalusigo gonna gaafa ag'amaama nti oyita mukazi ono maama wuyo yakulabisiza maama asobola okukera ku makya n'aplayinga audio zo n'atuuka okuba nga akulabisa mu bantu okubalaga nti oli mukazi mukyamu maamu we Black Sugar tuli tiimu gwe ate tosobya ekyo ky'abantu kye balina okumanya yes tosobya wadde lumu naye watunyiizaako ko naye leero tuli ku luddalo
fe omuntu yenna ajja n'awagira Shiba kitegeeza oba tuba tulina naffe okuyimirira emabega w'abanammwe ate nammwe bakazi mmwe mulekeraawo enkwe mulekeraawo ettima mulekeraawo empisa embi mulekeraawo obutayagaliza Sugar mumwesonyiwe Sugar juu kemereshesheshi ate ono ye alumbye n'alongo kitoni n'amubuuza gwenyapu wajja wano ku mutala guno ng'oli mufumu era mbu yajja yeeranga abamumanyi mbu ng'agamba musawo Muganda naye mbu afuukidde abantu akabasa buli lutalo mbu aluyingiramu bamuyise kwegamba nti awagula entalo ku beera ekamuze ono mukazi n'alongo kitone akyali musawo Muganda anti yajja kuno ng'alagula nga tulimba nina emmese ndi mulundi yekutiriza ku buli kimu omukazi yekutiriza buli nsonga n'agyeyingizaamu ne maama wavaawa wajja kuno ng'oli musawo Muganda oli mulundi simanyi otiisatiisa olina amayembe obusawo Buganda wabuvaamu tulake waka olabirira omusajjawo Naalongo Kitone tulake waka olabirira abaana n'omusajjawo anti batenda abasajja basimanyi musajja batendo musajja mulala mukko tulake waka olabirire omusajjawo maama ozunga nnyo sigwalabikana obulungi nti osanyusa okutunulako oyogera kino oyogera kiri bannange awo tuvuddewo olunaku lweggulo President Yoweri Kaguta Museveni yafulumiza lisiti y'abaminisita nonna abasinga bambi bakomyewo abantu baali bayogera simanyi Nabbanja Tumutsa simanyi nange bakomyewo ate nno mu kintu kino ekintu ekisinga okwewunyisa ebisanja nga bina byonna ba prime minister ebisanja nga bina byonna ba vice president babadde basirifu nnyo oluusi nga bakuuza ne vice president w'eggwanga Uganda nga tosobola mumanyi omukulu Edward Sekandi yali vice president naye nga mu butuufu n'okuwulira ekigambo kye nga kiva wala kye kimu ne mukyala Jessica Alupo abadde vice president okufa ekisanja ekiwedde naye abantu abamu bamubuuza ne vice president w'eggwanga Uganda tosobola mutegeera tobawulira mu ntalo tobasanga mu skandoozi yadde babadde bantu era wenjogerera yakomyewo kakati lisiti yino y'abaminisita bewetaaga okuba ng'omanya maybe ekyenjawulo twafuniddemu abapya ba Justin Namere Sanjatana Jacqueline Mbabazi bangi nnyo abakomyewo manya bangi nnyo abasinga bakomyewo ate abamu ne bafuulibwa ba full minister babadde ba state nga Bukulu Balamu Bargara abadde state minister kati ye full ate nga kati bamutadde mu local government era ajja kuba ng'akola ne Justin Namere ye deputy we oyinza okuba ye state minister we kakati list yonna yiino oba nga obadde tubitegedde bulungi kabikunyonyole bakuwe lisiti buli omu ne ministry gyagenda okuba ng'asaba babano baminisita abapya cabinet empya Dr. Lawrence Mugango wa Victoria University kwali Justin Namere kwali Honorable Susan Kawuki Nsambu naye kwali kati uliriza cabinet video mpanvu mu naye cabinet yonna kanji kuwe mu video emu of course President ye Museveni Yoweri Kaguta Vice President ye Jessica retired Major Jessica Rose Eperu Alupo Prime Minister ye Robina Nabbanja kati ba deputy be first deputy prime minister atenga ye minister wa East African Affairs ye Right Honorable Rebecca Kadaga second deputy prime minister atenga ye deputy lead of government business in parliament ye Dr. Crispus Walter Chiyonga oyo mumumanyi kino ekifo kye kibaddemu Moses Ali tebamukomezaawo then third deputy prime minister airanga ye minister without portfolio bamuyita Honorable Lukia Nakadama oyo asigaddewo Minister of Education and Sports Janet Kataha Museveni ateera Minister Office of the President oba Presidency bamuyita Mire Babirye Babalanda kati ate Minister of Security Office of the President
ye Jim Muhwezi. Kati Minister Office of the President in charge of Science, Technology and Innovation ye Engineer Asimwe Jonald. Kati Minister wa Kampala ye Honorable Minsa Kabanda. Kati Minister Office of the Prime Minister wa General Duties ye Honorable Engineer Hilary Onek. Government Chief Whip wanwabaddeho Hamson Obu wabataddeho Honorable Justin Kasule Lumumba. Kati Minister Office of the Prime Minister nenga wa Relief Disaster Preparedness ne Refugee ye Honorable Samuel Ngora. Minister wa Karamoja ye Honorable Rocky John Baptist. Jukira abaddeyo kati ali mu kkomera mu Sibe na Ndutu. Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries ye Honorable Frank Atumwebaze. Attorney General ye Honorable Samu Mayanja. Kitegeeza Attorney General Kiyowa Kiwanuka bamusudde. Bataddewo Honorable Samu Mayanja ono yabadde ku by'ettaka. Minister wa Lands. Then Minister of Defense and Veteran Affairs Honorable Kiyowa Kiwanuka bamujje ku Attorney General ne bamuzza ku Defense ne Veteran Affairs. Kati Minister of Energy and Mineral Development ye Honorable Monica Musenero. Minister of Finance, Planning and Economic Development ye Honorable Henry Musasizi. Wana abaddewo mubadde mu manyoli Minister wa Affairs agamba siu bamujjeewo. Minister of Foreign Affairs ye Ambassador Adonaya Yebale. Minister of Gender, Labor and Social Development Honorable Lieutenant General Henry Tumukunde. Kino ekifo kye kibaddemu Betty Amongi mukyala wa Jimmy Akena wa UPC. Minister of Health Honorable Dr. Chris Baliomunsi. Kino kibaddemu General Ruth Achenge bataddewo Baliomunsi. Minister of Information, Communications Technology and National Guidance kati ate bataddewo Honorable General Ruth Achenge bamujje wali ne bamuzza wano. Minister of Internal Affairs Professor Ephraim Kamuntu. Minister of Justice and Constitutional Affairs Nobert Mao na Chibagamba bamu maintaininzaawo asigaddewo. Minister of Lands, Housing and Urban Development Judith Nabakoba asigaddewo. Minister of Local Government wani wabadde Rafael Majezi bataddewo Balaam Barugahala. Balaam Barugahala agenze ku cabinet minister local government. Minister of Public Service General Katumba Wamala ono yabaddemu owa Transport and Works. Minister of Tourism, Wildlife and Antiquities Honorable Tom Butime. Minister of Trade, Industry and Cooperatives Honorable Sanjay Tana omuyindi wa Foweri mu Eastern. Minister of Water and Environment Major General Kahindo Tafire ono abadde mu Defense bamukyusiza. Minister of Works and Transport Honorable Byamukama Fred. Katiba Minister of State kuliko Office of the President, Minister of State, Office of the President, Economic Monitoring Honorable Alum Sandra Santa. Katiwaro Minister of State, Office of the President, Ethics and Integrity Honorable Akero Rose. Kati Office of the Vice President, Minister of State, Office of the Vice President gwebaita Honorable Mutasingwa Diana Nankunda. Waro Minister of State, Office of the Prime Minister, Relief, Disaster and Preparedness and Refugee Honorable Lilian Abel asigaddewo. Minister of State, Office of the Prime Minister, Northern Uganda, Honorable Beatrice Akero. Minister of State, Office ya Prime Minister, OPM Karamoja, Honorable Anyakun Esther Davinia. Minister of State, Office ya Prime Minister, Luwero Triangle, Nerenzoli Region, ye Alice Kaboyo. Minister of State, OPM, Bunyoro Affairs, Honorable Grace Mary Mugasa. Minister of State, Office of the Prime Minister, Teso Affairs, Honorable Dr. Ongaro Obote. Kati Minister of Agriculture, Animal Industry and Fisheries, bano ndi kuba State Ministers. Gubamwita Desire Muhoza. Kakati Minister of State for Agriculture, Animal Industry and Fisheries, Animal Industry, bamwita Honorable Bright Ramirama. Minister of State, wa Fisheries, Agriculture, Animal Industry, Nenga wa Fisheries, Honorable Migadde Robert Ndigwa. Minister of Justice and Constitutional Affairs, Deputy Attorney General Honorable Jackson Kafuzi. Minister of Defense and Veteran Affairs, Ministry of State for Defense and Veteran Affairs, Honorable Grace Ngabirano. Minister of Defense State, Minister of State for Defense and Veteran Affairs, Honorable Oreru Huda. Minister of East African Affairs, Honorable Magode Ikuya. Ministry of Education and Sports,
for higher education Dr. John Chrysostom Muyingo, atenga Minister of State for Education nenga wa primary education bamuyita Phyllis Chemutai, Minister of State for Education and Sports nenga ye wa sports ngaye ye Honorable Peter Ogwanga na yasigaddeo, Minister of Energy and Mineral Development anenga wa Energy, State Minister for Energy bamuyita Sindronius Opoloti Okasai, kati Minister wa State nenga wa Minerals ye Fiona Nyamtoro oyo yasigaddeo, kati Ministry eya Finance and Planning, Minister of Finance Planning and Economic Development, Minister wa General Duties wa State Sise Mulondo, Minister wa Planning, Minister of State for Planning ye Amos Rugorobi, Minister of State for Privatization and Investment ye Amina Mukalazi, Minister of State for Microfinance Kutesa Musherule, Ministry eya Foreign Affairs wa International Affairs ebiri international Calvin Echodu, Minister of State owa Regional Affairs oli wa International Affairs kati owa Regional Affairs ye Kyeyune Haruna Kasoro. Otugenda ku Ministry ya Gender, Labor and Social Development, Minister of State for Gender and Culture ye Kutesa Mary Kamuli, songa ate Minister of State owa Youth and Children Affairs ye Rakisa Mary Faith, Minister of State for Employment and Industrial Relations Simon Mulongo, Minister of State Disability Affairs Achani Joyce Okeni, Minister of State owa Elder Affairs Jacqueline Mbabazi ono mukazi wa Amama Mbabazi. Kati wetugenda mu Ministry ya Health tuli kuba State Ministers, Minister of State owa General Duties Anifa Bangirana Kawoya, songa ate Minister owa Primary Health Care ye Dr. Charles Ayume. Wetugenda mu Minister of Information oba joyinzo kuyite ya ICT and National Guidance, Minister wa Information ye Joyce Sebugwawo oyo naye kwali. Kati ate owa National Guidance ye Alioni York Odria. Minister wetugenda ku Ministry ya Internal Affairs Lawrence Muganga, Dr. Lawrence Muganga, State Minister wa Internal Affairs. Kampala City ya and Metropolitan Chofa Togabye. Wetugenda ku Housing and Urban Development Pasis Namuganza. Wetugenda ku Urban Development Margaret Muhanga Mugisa. Wetugenda ku Lands Harriet Ntabazi. Wetugenda ku Local Government Justin Namere. Public Service Lydia Wanyoto State. Susan Nakauchi Tourism, Wildlife and Antiquities. Bana ebanji ngenda kudda mu video ey'okubiri. Nga mu bintu byonna ekintu ekisinza okubanga ate kyewunyisa abana Uganda bwe kubanga Dr. Lawrence Muganga yaweereddwa obwa minisita, kubanga gyevuddeko awo yakwatibwa naye ng'ensonga yavaako kubanga akwatibwa baali bamuvunaana okubeera mu ggwanga Uganda nga talina bimukwatako, nga kiraga nti si Munnayuganda. Naye essaawa ya kakati ate yaweereddwa obwa minisita mu ggwanga Uganda lye baali bamuvunaana okubeeramu mu bumanyi bw'amateeka nga talina biwandiiko. Awo we tuli naye ffe munnange tubaawo kubanga tugakutuusaako era tubaawo kubanga tutambula mpola mpola okubanga tugakuwa omukono guli gumu gwokka Legit TV 256. Era bw'oba oliyo nga tuna subscribinga kikadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, mpola mpola tujja kubanga tutambula nabyo. Ye full figure munnange presidential advisor era nga nalabyeko ne mukyala Evelyn Anite bali ku mwanjo era nga ekintu kikyatambula bulungi. Waliwo yabuziza ekibuuzo n'agamba nti kakati full figure yandibadde asiizinga fire ku Justin Namere tukubanga kati niwo n'amuwalana bannange yakusinze abeera yakusinze ate munnange gwe atalina tosobola kuwalana ayina. Kiringa omuntu okugamba nti gundi akompitinga nange gwe oyina nze sirina ate nze atalina
mba nkompitinga ki naawe? Kitegeeza gwe oba olina competition nange wayina oba okompitinga wekka. Oyinza okuba nga okompitinga wekka nga tokimanyi nti okompitinga wekka, nga gwolowooza akompitinga naawe ng'ali birala nnyo. Kaakati mukyala Fulofiga bamugambye akakkanya akasigiri akole ebirala abyesonyiwe kubanga kati oli levo ndala nnyo. Bwe bali kuba naffe tukomawo.